Wisdom Kaye ayise ku kaguwa okusibibwa Omugagga Lwasa. Webale kwekumira ku Uganda Mukamooli. Bw'obanga obadde tonnaba ku subscribinga, nkujjukiza nti subscribinga so that you are able to get all the videos that we upload on a daily just for you. Wisdom Kaye ono nga blogger ku social media. Alina ebigambo bye yayogera ku Mugagga Lwasa mu buvideos obwo bwakola. Omugagga Lwasa ne bumutukako nga naye tebwamusanyusa era tebumusanyusanga. N'ekyasembyeyo Omugagga Lwasa kukola video gye yatadde ku Facebook live ng'anoonya Wisdom Kaye era ng'amugamba nti agenda kwatika naye, nti agenda kuteekamu ssente zonna ezeetaagisa Wisdom Kaye ayingire munda. Terwabadde olwo press conference ng'ekubibwa Makindye ku ofiisi z'omugagga ono Lwasa. Yoga Wisdom Kaye maaso awo tu nti mwabaddemu n'abalala, mwabaddemu Sipapa, mwabaddemu Bajjo nga batandika emikolo nti otyo nti kiki olwatuuka naye ng'omugagga Lwasa mwennyamivu nnyo nga si musanyufu n'omulundi n'ogumu. Munange Kaye oba lwakuba nti no yalabye ebyabaddewo nze naawe yoga ng'agamba munange ensonyiwa munanga nti nga naye awo ensonga ze lwaki kwegamba yakola videos ezo ze yakola ng'awo ensonga za nti munange bwe bityo ko Bajjo n'amugamba nti omanyi n'awakayo amagezi nti ensonga zino nga bw'ozoogera bw'otyo ng'olabye ebibi ebibaddewo nze mbadde nsaba oba nteesa nti n'ebirungi bikole ki byogereko. W'amawulire oyongeremu amawulire agazimba eggwanga. Ye Sipapa ng'ali ku Kabalabi nti akabalabe twakalaba naye akabalabe sikekku akabalabe ne kafuuka akabalabe ne tudda ku mulamwa. Omugagga n'agamba Kaye nti obanga weetonda ng'okikakasa nti obitegeeza amavivi ku ttaka. Awo nzikakka n'omutima ntegere nti okoze eki omenyekedde ddala okayo okumenyeka mmenyese naye amavivi gano ogalaba ga maama na Ssaabasajja. Ate gwe yeggwani yegwe Lwasa bw'atyo nga guguba okufukamira naye ng'agamba nti munda omutima gumenyese nkungumuze onsonyiwire ddala ng'amwetondera. Omugagga ng'amugamba nti kola kintu kimu, bwefuula atandabangako sikumanyi tommanyi, bwefuula atammanyi delete me in your memory. Kaye nti ate muzeeyo yogedde bubi toyogera bw'otyo naye ng'amazima gali nti nsonyiwa afuuse nsonyiwa waagaana waagira nsonyiwa era okukomekereza amugambye kale oli mwana muto bwe kityo ate ffe abagagga kakati tubise mu bingi. Mugamba bwe kityo kale nkusonyiye naye nga tasaba mulimu nti nsaba omulimu bampeeyo omulimu. Wabadde waawo kireereesi Ivan ng'omugagga agamba nti Ivan alina okusalawo nti naye bansonyiwe oba sina kindi osobola n'okunkwatirwa ekisa nompayo n'enzirayo n'akantu. Ozanyisa abaana b'e Uganda bali bagezi bazibu. Kale katukulage ka video. Ngenda wa bilionia era agaruka mukusola kubantu bakulira ebinyira kusola kubantu ngasi ulamu tebukyuse ndina abagagga basatu ndina muzee wange uno Sipapa ndina kojja Bajjo ndina Omugagga Lwasa ongambe ensene meka nse mubba nawe kumwe nga bemanyi muzee tesola kumwe kuso muzee kyekyo musajja ku mutima tomuwa ssente tomuwa yadde 10 yetonde agende asikati
ekyokusonyiwa kiba mu mutima. Olaba Ibani ayogedde bw'ati. Musayi olaba Ibani ayogedde bw'ati. Kwanza mubuuza kibuuzo. Nalina sooka kwata. Omutuyambula gambala nakwata kayebuziro. Kwaye mbala beswaza. Okusika kayebuziro. omuko gwalina gwawulya Lwasa yangamba nawe asimanyi bwe nadde mukutinkuulidde namukutinkuulidde ng'atamidde akankutte. Bana omusajja Lwasa alina abaana okoze photoshop oba bituufu newabanga yeye sikiri kulaba katulutukamu nenda kati sikirungi katonda yabeya katonda kakola amawulire era Ibani katonda yasonyiwa mu mutima Njagala ekyawulira mu mutima gwe. Ensalawo ggolako muludde okundaba. Mwe mupita wa muzannyo. Temubeeranga toli wano mu Uganda alina pasoose kwitala enganzi. Saagala muntu azannyira ku musajja. Kambabulire. Sikyakuba akuba ssimu. Kakati bannaaye. Kanzijeyo ssebo. nze ndi ku live akwata. Bangambye Kaye tasobya sebo nasobezza dda katuli ku bulimu. Ali live sebo bulimu. No nina okubeera Ibani gwe. Nina okubeera kuba byonna byadde live. Era okutuuka nga tuli live. So ayibani bebawa byamuzeeyi. Nerwaki muzeeyi wamala okwogera n'agamba Sarauda kikemu gwe bampe sente. Ivan topano katopa sente. Sebo bali wano bali buka. Muzeeyi agambye bajjo. Agambye ono jango netonde. Kati gwane akulingira mazima Sala kugera ebigambo. Sitekawo mbeera. Muzeeyi Lwasa wamuwayisa omwami era nekyagenda sipaponjogerako kubanga wakanda bawana n'omusajja n'omugagga Lwasa muzeeyi yasazeewo oli amwetondedde temusazeewo siganye siri mukudda mu bigambo byoli nti oba ŋŋanda era muzeeyi tali mukuŋŋa nti nsalewo baasonyi oba takola ki oba tasonyi kikola kirungi era bwe kitegedde nti waali tekimpisa bubi ono simukubirangako simuwalabulangako sikolanga naye tosobola kwetondera muntu ate n'akwa ne sente mu obwo obudde njagala Kaye atuuse okwetonda kwe kiba kya busiru nnyo omuntu n'omwetondera ate n'akwata ne mu nsaekolagana entuufu abantu bakkiriziganaga tusonyiwaganye
nze kyenzikiriza tusonyiwaganye nga nawe wamusobya Lwasa musajja muzadde musajja mugagga wabanga nazo nogamba toyina na makulu bedda mayina amakulu kakwate mukulu waso nakutandikidde nakwatagana ye noono agambe tagaana kiwedde mu kamera kikino togaana yogera ekyo togaana atogamba ogenda kubira wisdom esimu wanyumye nno ndi musanyufu Kaye wabanga asobodde okutuuka ewali muzeeyi kwanza yamuntuma naye nga zisobola kumumala gamubira simu simanyi wasangibwa olaba yankimulimu mukulu Lwasa so bwabanga atuuse wano nze kinsanyusa namurindo mwana wandinoonyezaako wandinonyadda ssente so nze Kaye kubanga ali wano wali muzeeyi kinsanyusizza okubanga asobodde okujja era kimpisa bulungi bwekiro muzeeyi yambeddeko kumala essaawa nga naba noonya Kaye bw'aba akulemye tuteekera ivu wano tumunoonye neŋŋaana n'avuga paaka kunoza bypass napisebwabanga omusajja atuuse wano andi kuba tuli mu ofiisi yo webale kubanga okoze ekintu kino kikola amakulu n'abaana manyi baabalaba nti kati omukulu asoboddenetondera abaana ba Lwasa netondera abaana ba Lwasa ensonga bbiri ensonga ya wisdom Kaye n'ensonga y'omuntu yataakatambi kali byonna biswaza mu baana mutusonyiwe era temubitwala nti bituufu kitamu mumanyi sayizi egyalina mumanyi kitamu byasobola temumulabangako bebali bamuwayiriza ne wisdom Kaye byayogera si bituufu yabadde akola mulimu gwe nga wisdom Kaye sijja biyita nti yakola nakunoonya ate Ivan uno tiyankuba na simu naye muzeeyi nawe kunoonya kyakulya muzeeyi mbadde nsaba otwale omukolo guno Uganda Ivan kwani esimu yo neba ofisi nga tubye byakunywa ebyokunywa baleeta wano tolinawo baana bootumoli okootumenze sijja buvaawo wano ebyokulya Mzee, tinawe amaitivi gano mwe abatali baganda mumpuliriza. Amaitivi gano basanga kabaka yekka ne mama mukulu Lwasa oli muganda n'okunsinga. Ebyaddala sura kupira mugano mabibi gateka kutaka ga kabaka. Naye nsaba ati kulidala naye muzeeyi mukulu Lwasa kyonsonyiwa bantu. Ekirungi bye nayogera video ezo zinazirabye zadda ko oli omukyala yatukosa. Naye nakunyonyoddeko ekyava nti nze napolisi wa single mother. Era nze omuntu akwata ku mukyala bambi kinkola biso sawulira side yo ekyo kyensaba onsonyiwe nansosa kuwulira side yo naye saagiwuliriza nze kasita nalaba oli omukyala nensumulula so Ivan yakola ensobi wamuŋŋamba teyampita neŋŋamba anko bajjo neŋŋamba mukulu Emma nga nnoonya naye ekirungi nkusanze ate wansanyusiza ebigambo laba muzeeyi byewayogeredde abantu bangambye tulina omulimu wano tubijje era walobera jetemu ngoguma wisdom no because actually balina kye bagambye banamawulire basobola era kyemwe bakimanyi nga bagamba on a serious notice nti omuntu ajja to have equity alina okuba n'engalo ze nga zina equity azine ayagala obwenkanya mu koote nenga nedda sijja kikola wadde mukulu Lwasa yanvumye sigenda genda ate kukola kintu kyekimu no okay buli omu asobola okukola ebyo ne tuddawo naye nenga nedda naye kakati muzeeyi waali mukulu Sipapa mukulu Emma kojja Bajjo kakati tegowali chechigana tebisala kugana so wendi wano checho ate sembo ono emupiwe masaka bila bili mukana kaja kakalusinga wakanteka mukulu Lwasa sente banangira Omugagga anditsa wesinze bakayeba nedda simu ubizi bigambo byange njagala wisdom Kaye onsangule mu memory yo nakasoka kama yako bila bigambo ekyakiwulidde kisooka onsangule mmemoleyo beera nga atandabangako beera nga atamanyi onfiise
njagala ofiise tonjogerako kirungi kyonna kuba sikyagala tonjogerako kibi tonjogerako kirungi ndeka ntunuulira ng'omulalu bwantunuulira ku kkubo kuba Wisdom Kaye nze mu butuufu siina kyenkwagalako amazima nga babuulira siina kyenkola ki siina kyemwagalako nkusabira obeere n'emirembe gyo nange mbeere n'emirembe gyange nerekerawo okunswaza onswazizza ebbanga ddene nnyo era mpulira mu mutima ntunuulira bajja ono nentunuulira abantu abali wano mpulira nga mutuufu sagala nakusonyiwa owulira mpulira ekintu ono yasala namusonyiwa kuba nakedde kusitraininga obuuza oyo omusirikale wange kedde ku kooti nenvaayo negenda kusaira ekwotansi nenvaayo nagambe sina mulimu gwonna gwe ngenda kukola era nabaganyira obbawo interview mpaka nga Wisdom Kaye ali munda ate nga omuleese wano nga tombuulidde oli munanfuusinamuleeta wano basi papa yakoze eri yamuleese zitubadde mu bizinesi zaffe zitukola endala zitali za showbiz kakati Lwasa tusaawozaikaye musonyiwe ng'oli muzadde Uganda olina abaana musonyiwe tagenda kuddamu kwogerako tagenda kuddamu kwogerako mwakola ebibiri saagala addemu kunjogerako kaye owulidde genda okukolanga kayazzemu okunjogera kuba ne mundeke era sibiddamu nawe bimawulire nze ntuuziza Lwasa wano ne basipapa kaye baddamu okola ebirala ng'azzemu okola ebirala ku Lwasa bajjo saagala addemu kunjogerako kigambo kyonna tandabaga n'ekirungi saagala talina kyoyagala saagala kirungi saagala bibi njagala abeere nga atandabangako omulimu teri Mzee ate omulimu tompadde mzee kati okukola nga mukulusi papa we yagambye nsaba onzikirize mzee ngenda kutandika okukola nga mukulusi papa yagambye ate naivani ono ajja kundirectinga gwe tofaayo sekyaivani kula ivani ono mundeke tujja kwogera naye sisobola kuva mu maaso ko nga sirina mulimu nkayesokove kubyokasanga kasanga akwasiza mukulaivan kyokakyoka kimala era bwaddamu okola ekintu kino kirala kinamukama ekyokola nga kyoyagala kaye awanise emikono amusoma waparawudde nnyo nenseka nengabadde katonda wange ozigyeko n'omulimu ene mukulu Lwasa nane njagala okwebaza abantu by the way banamawulire njagala okwebaza era kino kiwa ekyokuyiga babloga mwena abali eyo because nze ekiro zinadde sikulwasa kyakola live nga nepejje aga Katonda mukulu nga Katonda nawe sikifollowingangako bajjira naye nasuze ntudde onankubira kino onankubira kino njagala okubaza anko bajjo mukulu Sipapa mukulu Emma n'abalala baagala okujja wano kubanga ekyo kiraga obuvunaanyizibwa kiraga nti nowaliwo abakwagala kubanga waliwo abantu nze Kampala abampita mbutuufu n'otokola ki n'otonyoma njagala okubaza mukulu Sipapa era batugambye nti no mukulu Lwasa ali wano nyanga abalagiridde wano awo kino kino kyabaserebu kati netujja so njagala okwebaza mwena abantu abajagala bane tebanakunkwata abamu bagambye nti no Wisdom omukola kino nga no mukulu Lwasa namunoonya dda so nze kyemmanyi ngenda kunoonya mukulu Ivan Mulindwa nze mmanyi muzeeyo yasonyiwa wenanoonya mukulu Ivan Mulindwa ekyo tukiteeke waggulu mukulu Ivan Mulindwa mukulu Lwasa tasobola gana okumpa mulimu mwesirike mukweseewa ndabona omwana gwemanyi gyetubadde wuno nga tuli ku bintu birala nnyo kyekyo ate kati wekweke mukulu Lwasa kati Wisdom nyina kunoonyezebwanga basefusi babitibwa ebitobo ebito naawe nga wobimanyi kano kasonga katono nnyo
No, uliriza. Owulira otya mwami? Kati labayo. Kati olabe eggwanga nga bwe tugenda. Bale bantu bibalo. Eggwanga nga bwe tugenda sirwa. Esola kunyooma. Esola kunyooma firiji giteeke mu ofiisi nga sisobola kunyooma mukulu Emma. Sola kunyooma Zipapa, sola kunyooma mukulu Baddo n'abalala. Kaye Yetondedde omukola sibirimu. Nze konsanda kino. Naye nja kujja nga bampadde omulimu. Bwe banakuwe. Nja kujja nga bampadde. Ne Lwasa yagamba. Tomwefa sitakumanyi tomumanyi. Aisha kyogeza buzungu. Naye amazina akola ki? Lwasa musajja muzadde akusonyiwa. Lwasa tuliyanze Lwasa. Nkwasa nno mukulu wa Ivan Mutongole. ayina department yo olabye wamboze kati mukulu Lwasa ntakikola ekyafaayo bwewalira efayiro etuukira mu dakika abiri tipi mugambe nti ayogereko ne wisdom wakabi wanje ndi makindi banda sigarezo ebyokulya tuliwa bani abakawandisa lwaki tokakuya ekifaananyi bange nekasoma